okubulira amasu okategeere okasomese okatambuze buli muntu asomese. Lwaki abasiraamu gavumenti oganya okuwuliriza eddoboozi ly'abasiraamu okubajjirawo mu bajje bino byonna bisomooza obusiraamu gavumenti eyingira mu bintu ebyo. Why not ng'ate mu bajje ng'agende wamusaba n'afuna n'emmundu. Bangi abawagidde gavumenti nga bafundikidde gavumenti gye bawagira yennyini nnyini yeebeetugumbulidde obanga yeebejjiddewo. Ebigambo bino bizze byogerwa okusinziira ku abo abafudde n'abo bazze nga bawa obujulizi ku ebyo bizze birabwako. General Ndanya Kairima yafiira ku nnyonyi ono nga kigambibwa yabwebwa butwa. Jeno Kasirye Ggwanga omugenzi kati yagambe yamuwa obutwa bamuwa $1 million namba era yali mufumbi ku nnyonyi okwo. Full figure ebigambo byayogedde bino byandimuzali ebitukula makayi byazaalira ku nsiko kubanga omusajja ono okubeerawo si maanyi g'abantu wabula maanyi ga mmundu era ng'emmundu azifuna butereevu nnyo mu State House nga full figure bw'akinogaanyizza. Kaakati nno nze Eke Master nyongera okukwaniriza n'okwebaza okutambula naffe olunaku olwaleero ku mukutu guno ampuliriza kansoke nkuwa ebigambo bino ebya full figure ebiyinza omubuzaalira ebitukula makayi byazaalira ku nsiko. Kaakati olwo nkomewo nkubuulire ate ekigudde mu NUP. Lwaki abasiraamu gavumenti oganya okuwuliriza eddoboozi ly'abasiraamu okubajjirawo mu bajje bino byonna bisomooza obusiraamu. Gavumenti eyingira mu bintu ebyo. Why not ng'ate mu bajje ng'agende wamusaba n'afuna n'emmundu ze zimufudde n'ekizibu. Wano abakatuliki balonda oba buli myaka 5 oba 3 abakristaayo balonda bakulembera abakatuliki balonda abakristaayo balonda. Lwaki onafukira abasiraamu ekizibu? Abayisiraamu bwe balina okumugamba nti constitution bawandiise bagimanyi constitution bagimanyi kati gavumenti era ono kimufuula ekizibu kyonna kyonna kino njagala okikubiriza President Museveni nkubira gye General Isama mbeera ne President buli kaseera njagala okugamba Jeno Muhoozi ne Jeno Sale Musale bwe mutatunulira nsonga ya busiraamu tulina bwe tulaga ak'omusiraamu tekakyuka singa omusiraamu anasala akajegere abasiraamu bawambibwa abasiraamu basomoozebwa katono omukazi bamuwamba buli nnaku ne bamuvuga mu patro mukazi yakafiirwa bba abaana kubanga bakola mu silvervation bote balina amaanyi mangi balina zipatro bamanyi noziragira gende jinjo munone genda wano munone kati omukazi alina wabeera abundabunda bamuwambe n'omuwamba talina kuyambibwa kwonna omukazi yakubidde omunanga ku polisi alazeewo akoze eki lwakubanze nakowa abakazi buli mbalwani yamugamba mbu simanyi naye bibata mugende ewo bali abalwanirira abakazi abaana bena bagambye n'abaana benyini babanoonya batambula batambula bekweka kiki ennyo omukazi kye yabakola omuntu eyafiirwa bbaawe mbagamba mbu yajja miliyoni 7 ku akawunti bakola okunoonyeza konna polisi nekola ng'omukazi tajjangako sente era tezaaliko ku nsonga za mubajera anti kati byonna wamwe n'obukulembeze nga si butuufu. Omukazi ono bamugatta mpeta era gundi nebawa eyo gye bayitaani eyo gundi saliya lo nebawa omukazi akiza n'okuzanaga nebampa byonna mu bitwale nebyange bye nazimba mu bitwale naye mundekere emirembe mundeke nga ndi mulamu abaana baganye baagala kumwambula bamukuba emifaananyi nga bamugyemu era eggandula ly'abasiraamu bamulaba amagulu kyekibatta abaana abo benyini baagwa bagana kitaabwe olw'okwagala ono mbu yamwagala nga beyinako oluganda mbu bo beewasa mbu oba kizibu oba biki kati abaana bo ne banyiiga nnyo ne bagoba kitaabwe bamugoba omukazi amugajangu obeere newange mu nyumba yange omukazi agenda ne baba beera mu nyumba mukazi alina business omukazi yakulya obusiraamu ejjinja ne bana abakulya obusiraamu nabo tebayambiddwa ku topu we banfu topu kati obuzi bonna bonna buva ku topu wa mubajje topu we beera nfu n'abaana abakulya obusiraamu tebayambibwa kubanga topu nfu constitution eyo bamanyi kyegamba bakimanyi era kibalina okutambulira omuntu aweza emyaka 7 takulembera busiraamu kubanga katonda alina 7 mwemeka yeyongeza emyaka neyeerayiza ani amulondanga mubajja obusiraamu buyise bwansikirano nti bubwo wabusuubula kwali bakuddiza sente wano waliwo abasajja abagagga nga basajja balaba abasobola otwala obusiraamu maaso kuba tebana kye banoonya abalina qualification beyamenesi nabaani bakiagikimba we bali lwaki abantu bafuka ekizo oba President Museveni akwagala nnyo akukwata kutiko bakuwe luddawo bakutweke luddawa oba ambasada luddawo egyobeera mu binyonyi presidency yabujjako mukwano bwe babanga bagenze mu mateeka balijja ekiwandi kubagenda bakitwale ku parliament babijjayo gavumenti kooti neeragira nemugamba va ku busiraamu omusajja emirundi ng'etaano naye wa kitalo ye kooti ne kooti azisaamu olugaayo bano be banoonye kooti z'eggwanga
Bonaba mukulembeze lido mulamba ngoyo nga mubajje nte koti esazeewo negamba bwet ne bwet nagano kiwuliriza nagamba tebalina makulu kitegeza ntalagire nti kitalina makulu ogante koti kyesazeewo koti yamulagia ne mugamba ekisanja kyo kiweddeko ne mujjako ne bageddaera mu koti ne bamugamba musajja gwo wezeze myaka 7 tukyasaba twale mukulembeze mu ne bamugamba constitution ya mwegamba egamba ki emyaka giwezezo gisiza namu kati ogenda kulembera ki era nagana ne erayiza ayina bano mamaseka seka bana ayina bano bamaseka bana ba TikTok bana basiramu kapirawo okay abasaba kumawedi abatalina basiramu nera mumujja wujjo bunyama nera mumujja wansine wakuru abasiramu bangi bagezezzaako okulwana ensonga eno wabula nga basiransano ku mazzi omusajja eyafuuka akayinja mu ngatto bino byonna tubiraba nga bigenda mu maaso ebyabannaddiini abeesibye ku bannayuganda era bannaddiini abo abalaba ebigenda mu maaso wabula olw'omulugube olw'okubanga bano bakompromizingibwa ensimbi byonna bibayita ku matu tebasobola na kubisiinyaako yadde bye balaba ebitagenda bulungi abayisiraamu bazze bayomba enkya n'eggulu nti omusajja ono amazewo ebyobugagga byabwe wabula nga buli mwaka oguddako yasigala nga abakulembera ku kifuba jjukira nti ono atambulira midumu gya mmundu atambulira mu bugombe tolinawo omutuukirako kati bino byonna nga bigenda mu maaso aba NUP ampuliriza essomero lyabwe eryali lyaggalwa lyamala ne liggulwawo wamala mu kuggulwawo okusoma kaakati ampuliriza kugenda butereevu nnyo mu maaso era ng'ebimu ku bisomesebwa bye njagala osooka owulire omusajja ono yasomesezza ebigambo bino bye njagala oweewulirireko nga sinze mbikugambye wabula omulongoosa omulutansozi n'agamba ntambula naye mu mbeera yonna eya buli kala enzito ddala ono agezaako okubeera ng'agiwawula era bw'omukonako ku nnamba gy'olaba ku sikuriini eyo eya AKTV Media Uganda okwatisapo ku direct call ono yamala ebizibu bya bannayuganda abali e Bulaaya n'abali okumpi mwenna mwettanire kati mbaaniriza ppya kugambye nze Ekemaster sooka vidiyo eno ogimpera ekigalo omukwano gwange atugoberera olwo oba omaze mba sikyakubanja bw'obanga oli mpya era nawe nja kusaba osubscribinge ku mukutu guno okone ku kade buli waka gwetteekayo ng'ono abeere nga takusoba butereevu nnyo kaakati nno bw'obanga tunabakubeera ng'obiteekamu engatto bw'obanga oli mu ggwanga Uganda ogende wali ku NUP weesomereko ku leaders course omukwano gwange ampuliriza gye ziri koosi zonna ez'enjawulo abasajja babangudde abantu ebyobuyigirize ebyobukulembeze nga babiri essaawa zino kubanga bano abasajja bagambanga mbu emiti emito gye giggumiza ekibira wabulanga nabo emiti emikadde ate bakyalemedde ku nsiko kaakati nno amagezi agaasalwa amangu Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ono yasalawo n'akola essomero lino asobole okubeera nga abangula bannayuganda naddala abo abali baweddemu amaanyi ku nsi yaabwe nga baweddemu essuubi nga balowooza nti Mwami Museveni ye Omega ne Alpha kaakati nno batandise okubeera nga babangulwa era bangi baatikkirwa dda wabula nga bye bajjayo balina okubeera nga babiteeka mu nkola Mwami Kyagulanyi atugamba bw'obanga olina w'oli wonna w'osinzidde ng'olaba omukulembeze aliwo alimu ekiboggwe eyandiba ensolima kaakati oli waddembe butereevu nnyo ono okumwesimbako kasita babanga abantu ku gurawundi bakukkiririzaamu tusobole okuweereza ensi yaffe eggwanga lyaffe mu bwenkanya buli muntu asomesa ki everyone teach one buli muntu asomesa nini tetulina option nti oba kino oba kiri nedda option yaliemu kusituka kutaano naye katonda mulungi katonda teyerabira bantu be Museveni yakulanga nabyabufuzi n'abamalawo n'ebibiina byonna nabikola ki naye teyalootako nti eribeera bikyagula teyakirootako Abayisirayiri nga basibiddwa emiguwa mu Egypt Misiri nga batuuse ku Red Sea nga balowooza nti bakomye yabasindikira Moses ng'omununuzi naffe yakusindika tulina omununuzi revolution esobola kusucceedinga nga terina mukulembeze kati tiikinga revolution ya Uganda erina omukulembeze waliwo leader number one naye omukulembeze omusajja ono bamwita Patrick Henry tulwala ku lukotero lwolinga Patrick Henry oyo yali America ng'enjegere zibasibye nga tebalina wakulembera ng'omungereza abasibye emikono n'amagulu wuliza ebigambo byayogera
Gentlemen may cry, peace, peace, but there is no peace. Musobola okulajana n'okuwana n'omuwaana ne muyimisa n'abaana bammwe abato obuyimba obuwaana Museveni naye bwe baddayo eka tebalina kyakulya tebalina school fees naye nga bamaze okumuyimbira ne bw'omuyimbira abantu bano mu Uganda bawogera Museveni ne bamuyira akanyu bafuna ki aba East bamwogera ne bamuyira akanyu bafuna ki aba North bamwogera ne bamuyira akanyu bafuna ki omulabera sitala ne bwakutuma ng'akokero ng'akuyingiramu n'ogenda okema omuntu n'amunta olumala okumutanga n'awakola ki eyo nkola y'Museveni gavumenti eya Museveni yasiba omusajja ng'abaana balaga ne muteeka kumpi bamisasi n'emutta ng'abaana balaga ate bamututa mu kooti ekala ya Museveni abadde zigimanyi. Kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso njagala ojjukire nakukolera akatambi ne nkulaga pulezidenti ono Ibrahim Traore akyasinze obuto mu Afrika era omusajja ono yeegulidde erinnya mu bintu eby'enjawulo ebiyitirivu ennyo ddala naddala okusingira ddala mu nkulaakulana ey'ensi ye kubanga ono ffenna tukimanyi yajjawo n'emisolo gyonna egyali giwoozebwa bannansi kakati basajja battu okumala emyaka 3 bagenda kubeera nga bano tebaggyibwako misolo. Ono agamba nti eggwanga lya Burkina Faso ensimbi ze zirina zirimala bulungi nnyo okubeera nga tebatulugunya bannansi. Bino nno bye byalima abasajja nga bakulembera wano buli mwaka bongera kubinika bubinisi musolo omuyitirivu ennyo eri bannayuganda. Kati omusajja ono jjukira nti yagoba n'abakulembeze naddala abo abali mu mawanga aga Bulaaya, Abafalansa n'abali bakola mu nsi eno nga Abafalansa basimayo golodi bonna yabagobagoba dda era n'amagye gaabwe yagagobagoba dda mu nsi yeebwe. Kakati ono butereevu n'akwatagana n'eggwanga erya Russia era ono agamba ayagala akulaakulanye ensi ye nga taliiko nti azinira ku ntoli za Amerika. Jjukira nti ne pulezidenti w'eggwanga erya Amerika amayiddwa nga Donald Trump yamuyita gye buvuddeko. Omusajja ono invitation n'agitaaninga down n'agiziimuula. Jjukira nti ono yali ayitiddwa ne Mwami Museveni ajja wano agezeeko okuuta akadingidi. Omusajja ono okusinziira ku bye yalaba ebyava mu bannayuganda n'ebyatwitingibwa ne message ezaweerezebwa mu ggwanga lye ne bamugamba obadde ofuze bulungi okuumya erinnya lyo wabula ligenda kwononeka mu dakiika emu ng'oze Uganda bandikukuba amagye amavundu. Kakati omusajja ono agamba akyerowooza ku nsonga eno e Uganda okujja n'obutajja byonna byandisobose. Jjukira nti omusajja ono asazeewo kakati atambuza ekisinde eky'ogatta Africa agifuule nga bw'olaba United States of America ensi emu. Kati omusajja ono kyagezaako okutembeeya kyokka bangi tubalabye abali baagala okutembeeya ekintu kino nga baatugumbulwa abazungu okugeza Gaddafi yali akitambuza bulungi nnyo naye abasajja baafundikira bamusse musajja wattu ng'ebyo bimulemeredde. Kati omusajja ono agamba nti ayagala mawanga aga Afrika buli omu abeere ng'atambula mu Afrika mu nsi yonna gy'ayagala nga tewaliwo bya visa. Era omusajja ono agamba ayagala mawanga gano gonna aga Afrika gafuneyo n'ensimbi ze gakozesa nga zaago nga bw'olaba euro nti ya Europe. Kakati ono agamba agatufune afro shiringi nga sente eno ya Afrika ekozesebwa mu Afrika wonna oba oli luddawa nga teweemenya kunoonya dola teweemenya kunoonya paundi okwata bukwasa ensimbi eno. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso njagala ojjuke nti abayindi abaagoba mu Uganda bakute wansi ne waggulu bwe tuva mu katambi kano nako ojja kalaba kubanga kensembezayo olwaleero. Omukulembeze omupya ku Africa bamuyita Ibrahim Traore. Abantu bangi babadde bamuyinamu interest okumutegeera omuvubuka ono. Burkina Faso yonna gyeyise bakulembeze bezeefuna abasinga kati batandise okulaba nti Burkina Faso erabika yafunye omusika wa Sankara. Thomas Sankara ideas yalina ku ggwanga n'ebirala. Eggwanga eryo eribonyeebonye ennyo olw'obwavu, entalo, ebbula ly'emirimu ne political instability. Ebyobufuzi byabwe bibaddemu okutaataagana kubadde kungi okuva ku bukulembeze obw'emabega paka we tuli olunaku olwaleero. Omuvubuka ono okujja mu buyinza ndowooza ekiwamba buyinza kyabalukawo emirundi 2 within a year. Mu mwaka gumu kuba baafuna Henry Damiba ng'ajjako Roch Mark Christian Kabore
then Damiba ne bitatambula bulungi ndowooza n'atabasanyusa ku nsonga za security. Ibrahim Traore najja n'awamba eggwanga eryo. Naye kati we bali essaawa ya leero okusinziira ku biva mu Burkina Faso, development, ebyobulimi, okulaba nti eggwanga asasula amabanja libe nga teribangibwa, kugoba Abafaransa baveewo batandika okwesimira ebyobugagga byabwe eby'omu ttaka n'okulaba eggwanga bwe likula. Abamu bakitwala nti ayinza okubeera ng'alina kyasiga ayagala kufuuka dictator mu ggwanga eryo gye bujja maaso ku byabakolera kati bamwesige bamutrustinge then abeera omukulembeze atagenda kukyusibwa mu kitundu ekyo. Then n'okwagala alliance gye bakola Burkina Faso, Mali kw'ossa n'eggwanga erya Niger okwagala era okugatta amawanga agasatu babeere mu bakole ekiyitibwa confederation y'amawanga gonna asatu ago babeere abakulembeze batagenda kunyeenyezeka kugibwako. Oba otunulira Abdurrahman Tiani mu Niger, Assimi Goïta mu Mali, then nono babeere nga tebanyeenyezeka. Kigendererwa kyekikulu ekyabakulembeze bano okusinziira gwe boolaba leadership yaabwe bweri n'okusingira ddala ya Ibrahim Traore kuba like yateekamu bali ekibuli okubeera nti bakyusa amawanga gaabwe. Olaba transformation mu ggwanga eryo oba waliwo ensonga endala? Buli mulembe gubeerako n'abakulembeze abajja. Tulina ekiseera kyetwabeerako ne kye bayita the new breed of African leaders. Breed empya y'abakulembeze ba Africa. Abaali boogerwako mu kiseera ekyo yali president wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, yali president wa Ethiopia Meles Zenawi, yali president wa Eritrea Isaias Afwerki, and then mu Rwanda Paul Kagame nga naye azze. Kyewunyisa nti bonna baali almost beekubidde ludda luno. Mu mawanga ga West Africa amangi mu ggwanga gaafugibwa Bufaransa ekyali Africa yali yagabanyizibwamu ebitundu bibiri fundamentally. Waliwo Francophone Africa ne Anglophone Africa. Kati waliwo gye bayita Lusophone Africa amawanga agaafugibwa Spain, nawo ne wabawo n'amawanga agaafugibwa Portugal. Olinamu amawanga nga Cape Verde, olinamu amawanga nga amawanga nga Angola, olinamu amawanga nga Mozambique, Namibia ina bwesigala yokka kati yo yali ya Germany mu mbeera gye yali esigaddemu almost up to the very end. Breed nejja ekibeera ku bakulembeze abapya ye opportunity ey'okusobola okuleeta enkyukakyuka. Abakulembeze bano bwe bajja baalina omukisa munene naye ate baalina era ebizibu ebirala binene. Ndi mu kutwala yeeyo ndyoke nkuleete lwaki kati guno omugijjo omulala gwalina opportunity ate etabadde ku bali abalala. President Museveni for example agenda okujja mu Uganda 1986. Uganda evudde mu mbeera ez'olutalo myaka 30 egy'obutebenkevu obutono obutali butebenkevu obwali buli ku ggwanga nereba nti lyali liremeseddwa okubaako bwe likulaakulana abantu bali mu dduka levels za investment zabeeranga very long ani ana-investing nga talina assurance nti ekya binaaba bikyaliwo. So amala okujja naye agenda okujja ng'oredde eggwanga ate liteekinze amabanja mangi okuva mu organizations ga International Monetary Fund IMF ne World Bank. Naye ate ekyomukisa kijja nti ku pressure yali ezze ne efforts ze baali batandise okulaga obukujjukujju baali baleese enzija gye baali bazzeemu mu bukulembeze yaleetawo essuubi nti waliwo ekyali kigenda okuba nga kiddako. Ne World Bank egenda okulaba levels z'amabanja nga ziri ku waggulu nnyo okusobola okusobozesa amawanga gano okuba nti gasobola okwekulaakulanya. Baacreating ekyayitibwa HIPC, highly indebted poor countries. Amawanga gali galina amabanja nga manene nnyo okusinza ku busobozi bw'amawanga ago n'okusobola okubaako badda mu kkubo ly'okwekulaakulanya. Baasalawo okusonyiwa amawanga ago amabanja. Uganda yali mu kwaga amawanga ge baasonyiwa. Unfortunately opportunity yabadde ekozesebwa nti ku mabanja agasonyiddwa ate ekyaddira kyabadde kyagezaako kwenyweza mu makubo amalala. Naye amawanga nagasinga ate gayingira ate mu mabanja amapya. Ne tuba nti kati ate amabanja ge tulina gasinga ne ku mabanja ge twali tulina gye twasonyiwa ate nga twali tuyitibwa nti twali mu mabanja manene. So ezo challenges zaaliwo ku bakulembeze abo, and the longer you stay in power gy'okoma okulwawo mu bukulembeze waliwo ebintu bye batokyasobola kukyusa. Tugenda kwogera ku Mwami Traore era nja kulaga wano ensonga lwaki olunaku lwaleero naddala kusinziira kusaba kw'abawuliriza baffe tugenze okumwogerako n'ebintu yasobodde okukyusa.
ojja kwewuunya nti kubimu ku bintu kati byanyumizibwamu oba byenyumirizaamu okuba nti bikyusiddwa mu bbanga ettono nnyo okuva lwayingira mu bukulembeze mu 2022 bintu byonna wano mu Uganda ebimu biri mu kukolebwa naye ogenda okuleba why is it nti mu Uganda bikolebwa at this time naye tebisobodde kubeera with the same impact nga biri mu Burkina Faso. So I think that's where the point is. And it's very, very important. Omuntu mwennyini atule gyali akole comparisons olabe why is it difficult okuba nti ekintu ekyo kisobola okuleeta impact ne kireeta enkyukakyuka eri obulamu bw'abantu ba bulijjo. Burkina Faso lyali ggwanga eryafugibwa Bufaransa lyatwalibwa ng'ettwali lya Bufaransa mu mwaka gwa 1896 tebaali beegabanya bamaze okwegabanya jjukira Berlin Conference yali emaze okuggwa Bufaransa n'etwala Burkina Faso era ne batandika okubeera nti babeera eggwanga erifugibwa 1896 mu 1958 Burkina Faso lyafuna obwetwaze mu kiseera ekyo kyali eggwanga lyali yitibwa Upper Volta lyajja kukyusibwa luvannyuma erinnya lyabwe ne liyitibwa Burkina Faso nga Thomas Sankara amaze okuba ng'ajja. Omukulembeze gwe tugenda okwogerako yazaalibwa mu mwaka gwa 1988 ekitegeeza mupya nnyo mu bukulembeze ne mu myaka 37 gyokka ali omu ku basinga okubeera abato ku lukalu lwa Afrika mu bakulembeze actually ku nsi yonna. Si yasinga kati ayinza okuba nga actually yasinga otandika okwetegereza obulungi banengezaako mukomparinga ne mutabani wa Idris Deby e Chad. I think ayinza okuba nti either basingagana mu mwaka oti atunulayo ko Sheikh Google etuna Sheikh Google I have a feeling bayinza okuba nti either benkana ne mutabani wa Idris Deby itno oba nga amsinga ko oba range yabwe eri awo president wa Senegal Bashir this guy omupya aliko erinnya lyate terimvudde myaka 43 that is Senegal. Yes. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutanso z'akusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye. Amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7552 28 nooti 910 awo mube butoola n'omuluuta nsozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Myaka 43 bw'ojja kuwa Mali ali myaka nga 42 then bw'ojja kuono ali myaka 37 owa Chad alabika ali myaka checking wa Chad kubanga I think ayinza okuba nti akola ki basingagana. Well mwami Ibrahim Traore ajira mu mawanga 3 we gaali gafunidde akavuyo kubanga galina ebyafaayo ebifaanagana bw'otunulira Guinea Conakry tunuulira Burkina Faso tunuulira Niger tunuulira Guinea. Owa Chad mukulu ali myaka 40 okay asigaddeyo mbadde nnamu akabuusabuusa. Thank you very much okuba nti ekyo at least tukicorrectinze tukijjeewo. So ye mukulembeze akyasinze obuto ku lukalu lwa Africa as of now. So agira mu bukulembeze mu coup d'etats kubanga twali mu myaka egy'enkaaga Africa netandikirawo coup d'etats ng'ate yakafuna obwetwaze. Ghana Kwame Nkrumah n'amaamulwako. Nigeria yafuna coup d'etats eziwererako ddala okuyingira mu gy'enkaaga egy'ensanvu okutuuka mu gy'ekinaana n'olutalo lw'e Biafra lwali lugenda okutemaatema eggwanga eryokuvaawo. Mu Uganda wano wennyini 1962 tufunye obwetwaze by 66 kabaka agobeddwa yagadde okukwatibwa n'okuttibwa era yakakana afudde akitiwa kisiza omukono. Tugenze mu 71 Idi Amin atawambye Obote mulundi ogusooka atuddeko mpaka 79 awambiddwako kingide mu kavuya ka 79 awo wonna wakati omuli ba Isfurula yabamala kwenna ku nkaaga mu 2 zokka. Coup d'etats nezifuuka something very common. Naye tumala okutuuka mu myaka wegigenda ogenda mu 9 nga a sense of stability etandise okujjawo. Democracy bagipushinze naddala amawanga ag'ebugwanjuba bagagezaako okupushinga ekiyitibwa democracy. In fact ekigambo ekyo probably tujja kikwatira olunaku najjo tujje tuki-addressingeko nga mu context entuufu. Kubanga democracy ng'egyogerwako kati tulina okunoonyayo breed ya African
democracy democracy ya ow'ekimmemmete ow'amawanga g'ebugwanjuba ayinza obutakola waffe and the problem ekyo saagala kiwako nnyo naye nsaba ojjotegeka nga botegese olunaku lwa Burkina Faso tufuneyo olunaku tujje twogere ku just democracy ne Africa probably version yaffe ya democracy kijje tusobola okufuna kubanga China bajja kugaa nti balina democracy naye abagiyita democratic centralism. It is a democracy naye ina enfuga ina wekwatiddeyo obuyinza bulina obutudde gye buva okujja okusaasaanira abasigadde so nenga olaba China esobodde okukulaakulana n'okutuuka ku santi nze siina kubuusabuusa mu mutima nti ye economy esinga obunene mu nsi yonna. America ekyayogerwako okukikkiriza mu butongole ekizibu n'ebyo tulabako ku fact ku ground byanjawulo so ku lwange nzikiriza nti China right now is the biggest economy mu nsi yonna naye gye bavudde mu bwavu obw'ekitalo okusobola okusitula abantu miliyoni 8 si mitwalo 8 miliyoni 8 ne babajja mu bwavu ne bateeka mu middle income status. It is just unbelievable naye nga balina bwe bakikola balina gye baatuula balina bwe bazibiriza balina methods ze bakozesa so their democracy has worked for them mu context yaabwe erina buli wamu democracy teyinza kubeera nti eri standard olina okuba ng'ogenda okyusa olw'ebizibu n'ebyetaago bigenda bijja so obukulembeze buno obugenza okujja tuvudde mu gyenkaaga egy'ensavu egy'ekinaana coup d'etats ne zibanga ezisiriseemu netandika okufuna elections netandika naye kati frustrations z'abantu zeeyongera populations za Africa zeeyongedde amawanga agasinga obungi galina abavubuka be basinga obungi abato myaka wansi wa 3 wansi wa 4 bayitirivu abali mu ttuluba eryo frustrations zize education systems zetwasikizibwa okuva mu bafuzi b'amatwale tezikyalina relevance okusobola okwadressing ebizibu bye tulina tuzza okukula kwaffe kwonna ng'owulira omwana owawaka bw'atabeera looya abeera engineer oba abeera doctor bw'aba tabadde ku ebyo ng'owuliranga bw'abeera omusomesa tugamba yalemalema yafuuka musomesa bwamufuuka musomesa n'obuzito bwonna obukirimu nekiba nti kirina maanyi tuzze mu myaka kati gye tulina kati abantu abapya nga waliwo sectors ez'emirimu osange YouTuber influencer ng'afuna sente ezisinga eza lawyer oba engineer because they are there social media ekola okwekutula TikTok oli content creator n'afuuka celebrity to the point nti kati mu White House e America by influencers ne content creators bateereddwa ku lukalala lw'abantu abakkirizibwa okugenda mu White House okuwuliriza ku press conferences so kino kikulaga nti waliwo ebintu ebimu bye tubadde tayinza kukkiriza naye nga bituuse ku ttuluba eryo nawanda mu Uganda wokka ndaba nga kijja kutuuka ng'ogenda okulaba ng'ojja kulaba omuntu ali ku YouTube omuntu ali ku TikTok omuntu ali ku Facebook ng'amaanyi gaalina agenza okusinga conventional media gye tulaba media wegenda okufulumiza sijja kwogera mikutu sekinoomu naye bw'olowoozaamu ng'olaba omuntu sekinoomu ne bagaa nti gundi yayogedde ku mukutu gwe nosaa akantu ka share katambuze ne kafuna amaanyi mangi okusobola okutuuka ku bantu abangi mu kiseera kyekimu so tulina okutuuka tulabe nti maybe oyinza ogenda okulaba nga waliwo naffe demokrasi yaffe engeri gyekyukamu so Ibrahim Traore ajja mu bukulembeze nga ajja mu September naku z'omwezi 2023 yes nga awamba gavumenti oluvannyuma lwa Paul Henri Damibe okulemererwa okudiringa ne problem amawanga gano asatu gonna agajja okubeera mu coup d'etats gaali galina ekibigatta nti ng'oggyeko kuba nti balina population zaabo ziri balance almost half by half basiraamu n'abakatuliki n'abenzikiriza ya Kristo abagobezi ba Kristo banga abakatuliki n'abaprotestanti bonna obo babandolingidde wamu yes kakati ekyo kimu ekyokubiri nga Islamist rebellion zaali zimaze okuwamba amawanga ago Burkina Faso nga Islamists bamaze okugiyingira Mali bamaze okugiyingira Niger bamaze okugiyingira Guinea Conakry naye etaatakanyizibwa bwogenda okulagana amawanga gonna galina things in common naye ng'ate byonna toyinza kussa n'oga nti ogenda kwebuzaabuza butatunula ku nsonga ezaabeera mu ggwanga erya Libya n'obulumbaganyi bwakolebwa neto okujja okulumba n'okutta Gaddafi
after which ensasage yonna proliferation y'emmundu ezaava mu Libya okuyingira mu mawanga gano kubanga bw'oyingira mu Niger ekyemango bw'oyingira Mali bw'oyingira Nigeria jjukira nayo olwo naye ekwatibwa ekizibu kya Boko Haram nga nayo era ediringa ne same case Cameroon ekitundu ekyera ekisemberedde border ne Nigeria nabeera bafuna ekizibu kyekimu kati amawanga n'ogana gaatuuka nti mawanga agamu nga Burkina Faso mawanga nga Mali yatuukira ddala kumpi bitundu kimu kyakubiri ekyeggwanga kyonna kimaze okuwambibwa Islamists. Benin actually yes Cotonou batandika okufuna nabo obuzibu bwa Islamists. Kakati bana abakulembeze bona bagenda okusalawo one ng'amagye tegabadde facilitated kimala kubanga bannabyabufuzi abali mu bibuga ebikulu abali Niamey abali Bamako abali Ouagadougou tebali mu kutegeera exactly what is happening on the ground. Tekikuyoonyesa nti Ibrahim Traore agenda okujja okuwamba government yamala kubeera deployed mu mambuka g'eggwanga n'agenda okulwanyisa Islamist insurgency amala okutuukayo n'alaba abajasi ku ground engeri gye balimu obulumi bwe balimu alaba abantu ba bulijjo kumpi millions 2 abaali batataganyizibwa nga bagobeddwa mu byabwe baddusa amakwabwe bazze basobole okubanoonya engeri gye bafunamu gye basurvivinga kubanga obulamu bumaze okuzibuwala amala okuva ku operations gye bamusindisa agenda okujja nga mudu emaze okukola ki emaze okukyuka agenda okulaba nga Paul Henry Kano kubanga naye yali munnamagye. It is very important okujuga nti Paul Henry yali munnamagye nga tannaba kwetegereza bulungi kizibu zito bwa kizibu ekifaanagana. Kapteeni Traore Ibrahim akwatagana ne banne bajasa bamukkirizaamu ne baga nti kuno tukyabya. One asobola okuteekawo omujasi asobola okufuna embeera emubeezaawo efaanana kyalina okubeera. Ekyokubiri ate n'omuntu wa bulijjo eggwanga litandika okuba nti likola ki litandika okwebbulula. Agenda ne banne owe Mali agenda ne munne owe Guinea Conakry agenda ne munne owe Niger amaanyi we gatandika okuba nti gayingira mu process okujjawo. So ebintu bino ensonga zino ezituwaliriza okuba ntwogera ku Bwana Traore amaze okuyingira mu bukulembeze mu nkwata gye yali akuttemu waliwo advantage ejja n'omuntu okuba ng'oli mukulembeze mupya. Reforms okuzissa mu nkola byangu nnyo ng'ozze ng'omukulembeze omupya. Tuli mu kulaba Trump bw'akyankalanyiza eggwanga ya January nga 20 tuli mu Apulika akati ennaku z'omwezi 18 19 ogenda okumala okulaba enkyukakyuka zasobodde okussa mu nkola just mu myezi 3 nga President Biden yabadde amazeeko emyaka 4 yabadde tasobola kubikola. Buli lwojja ng'okyalina ebbugumu oyina abantu babadde bakulonze waliwo amaanyi wakyaliwo effort wakyaliwo charisma eyeriwo ng'omukulembeze ye opportunity y'okusobola okussa mu nkola ebyo wayagala okukola. Buli lw'otuuka ntosobodde kukikola awo ebiddirira awo bijja kusiba amagulu. Trump gyaraga for example mu mwaka gw'ogusooka mu mwaka gw'ogwokubiri mu mwaka gw'okusatu ajja kuba amaze okufuuka lame duck president oyagala toyagala. Mu mwaka ogwokusatu banatukira mu mwaka ogwokusatu ng'abuzayo ogumwagende ate batukira mu gwokuna ajja kyalina kyagamba b'Amerika ojja kutuuka nga midterm elections zizze balina bye bamukubyekubyeko balina bye basudde ababe bagovernors olusi batandise okuresistinga ebyo byonna bitandika okujja luvannyuma naye wano nga morale ekyali waggulu it gives you an opportunity okusobola okussa mu nkola ebintu ebimu ebibadde byalima nga bwe nagambye era omuwuliza wa Pal FM gwenkasa nti ampuliriza ku ddakiika eno waliwo ebintu bingi byogenda okuwulira ku nsonga lwaki twogera ku Ibrahim Traore byasobodde okukyusa mu ggwanga ng'owulira mu Uganda bikolebwa era nyinza ebimu kugenda nga mbikoonako in the process ey'okunnyonnyola lwaki like today kifuuse kikulu naddala kubawuliriza baffe maybe beerala babiwulira ku mikutu naye nga tebafunanko mukisa babiwulira ku ddoboozi ly'omuntu wa bulijjo wano wenyini ku Pal FM. Ensonga esookera ddala eya lwaki tutunula ku Bwana Traore Burkina Faso GDP y'eggwanga eryo y'ebyenfuna by'eggwanga eja Burkina Faso byalinnye okuva ku billions 18.8 okutuusiza ddala ku bitundu ku billions 22. So that's almost growth ya 4 billions ezizo olw'enkwata ennungi n'enfuga ennungi y'eggwanga okuva ku billions 18 n'ebitundu 3 n'ebitundu 8 okutuuka ku billions 22
n'ebitu n'ekitundu kimu, so 22.1. Eyo mu bbanga just okuva lwazze mu bukulembeze 23 kwa 25 emyaka ebiri bwe tuba nti gye tubaze emituufu ogenda kulaba effectively mwaka gumu kubanga wali September y'omwaka oguwedde gwali mwaka gumu tetulaweza mu September, so emyaka ogwekubiri tegunnaba kuwera. Mu bbanga eryo kulwa transformations asobodde okukola enfuna y'eggwanga, obusobozi nyingiza y'eggwanga esobodde okuva ku buwumbi 18 obwa dola okutuuka ku buwumbi 22. Eyo difference nene nnyo ekijja naddala ku nfulumya y'eggwanga n'ebintu tufunamu naffe ebintu ne twala bintu ne batuwa bintu mu kifo ky'Uganda tukozesa ssente mu gendo bigula. Uganda yakola enteekateeka ne Tanzania. Uganda gagenda kufuna transformers okuva Uganda nga ffe tubawadde kasooli. Enteekateeka zaategekerwa ddala ne zituukira ddala ku ddakiika esembayo. Frustration yajjirawo immediately Abangereza bwe baamala okumanya programu eno ne babirinnyamu ne basobola okuba nti basobola okutwala kasooli gye yalina okulaga transformer ne zituufa nga zisobodde kuzifuna. So mulimu ebintu ng'ebyo frustrations ezo ezijja. Nakunyumizaako wano nali ne president wa Central African Republic wajjako Francois Bozize abadde mu Uganda ebbanga ng'akuumiddwa wano aweereddwa obubuddamu wano mu ggwanga lino. Mu kamu kafuuke twalinako yanyumiza engeri gye waaliwo investor yali yazze mu mawanga gonna gentambudde ku lukalu lwa Africa 36 ku 5 mwana. Eggwanga linkyasinza okusangamu emiyembe emingi Central African Republic. Ekyasisa kye baŋŋa nti Ababelgi bwe bajja nga n'Abafalansa nga bali mu kutwala ebyobugagga by'eggwanga eryo muri uranium ne gold. Bwe bajjanga gold nga basimbawo miyembe. Nga omuntu wa bulijjo asobola okuba nga ali emiyembe asirwalire ku muyembe bo nga eno basima bakola batwala. Abantu balya miyembe eri basima byabanga nidde ne abantu bugayaavu bwe naalabye mu Central African Republic sinabula abawalala. Abantu bagenda abantu 6 ne bayigga ne bakwata omusu. Wamala okukwata omusu ne bajja ne balidde mu nnyumba ne balya ne beebakayo mpaka enjala lweddamu okubaluma ne banga lwazzeemu okufuluma. This is how problematic eyo community bwefuuse. Kati okumala okulaba emiyembe egyo gyonna kyewuunyisa nti mango juice anywebwa mu Central African Republic either ava Lebanon, either ava Paris oba ava South Africa. Branding yonna natambula mu supermarkets nge emiyembe gyonna gye balina juice bamujja bweru. Juice anywebwa mu Central African Republic mpozi nga omuntu amwekamulidde kuva ku kiti. Naye nkuga nti juice ali mu supermarkets for example yenna either ava Lebanon kubanga Abalebanese bangi mu busuubuzi baagala nnyo awantu wali obuvuyovuyo awali entalo mu Lebanon ojja musanga tebatya struggle mu business era Congo bayitirivu muwanga gonna g'omanya agali mu struggle kasaba nti walimu ekyobugagga ekyomuttaka mu Lebanon ajja genda yakola business. Kakati either juice omusanga ava Lebanon, juice ava France oba juice ava South Africa. Which was a very painful experience kugabulaba nti juice wanaaba alina okulinnya ennyonyi ave mu mawanga ago kitegeeza nti ebbeeyi kwatuukira yabuwana ku muntu wabulijjo okusobola okumufuna ku miyembe egiri mu ggwanga eryo. President anyumiza aŋŋamba nti yagenda ne bafuna investor bali omu ku Banyarwanda abadduka mu 94 abaava mu Rwanda bayitirivu abaddukira eyo ne bajja ne beekolamu omulimu basigala abasuubuzi banene ne bajja ne bayita propose eri president nga baagala kuzimba factory mu Central African Republic. Baleeta project eyo nga baagala batandika okuba nga bakola juice ow'emiyembe. Government egenda okulaba proposal ne investment bwefaanagana naki n'abakozi abagenda okuweebwa emirimu bwolaba bavubuka abasiiba batudde awo genda ogaa nti babatwale kati batandika okulonda emiyembe egyo nga bagitwala ku factory. This would be big employment. Project emala okutuuka ku last minute ng'egenda kusayiningibwa ambasada wa Bufaransa bimugwa mu matu ajja wa president n'amugamba temusobola kusayininga contract eno. Ambasada w'eggwanga bw'atuukira okujja mu maaso ga president g'eggwanga n'akugaana okuteeka omukono ku ndagaano aragira. It is a very, very painful experience. Africa yonna abasajja bano genda otunyooma ennyooma yonna gye batunyooma omuntu yenna gw'osaba nga wamusaba kizibu nnyo ga nti agenda kuba nti akuwa ekitiibwa ajja kusigala ng'akuyisaamu amaaso kubanga kyakulaba mu context eri ey'okuba nti yakuwa omusabirizi oba oweddemu amaanyi ogenda n'otuuka ku mizigiti n'olaba omuntu n'ajja ng'olaba ayambadde bulungi oba olikuwa musalaamu 2 emirundi egijjako n'akusaba ssente. Levo kwajjidde n'enfaanana gy'afaanaganamu yes ayinza okuba nga mwetaavu ekyo sikijjaawo naye at the same time levo gye mutunuulyagalamu kati naddala nga tosobodde kuba nti omuwa olaba ekifaananyi kye kimulekamu envaawo gy'avaawo awo oba tokyasobola kuba nti osigala mu kitiibwa ky'obaddemu. This is how it was. Ensonga ey'okubiri lwaki twogera ku Ibrahim Traore
ekimu kyasoose okukolerako ddala nga yakagenda ku bukulembeze kwe kugoba loans oba okugaana amabanja agava mu International Monetary Fund ne World Bank. Yagamba Africa doesn't need the World Bank, IMF, Europe or America. Ajirawo n'abantu tusobola okuba nti twemalirira wakati waffe singa tuba tutaddewo embeera. Jjukira nti for example yajjawo visa ku batambuze ba Africa bonna munafrika yenna ayagala okugenda okukuba ekyeyo bakuwadde opportunity y'okusobola okugenda nti ogende Burkina Faso n'okyala nga Uganda actually nsubira mu mawanga ga Africa matono nnyo bwe bantu wegali agasabibwa visa okujja. Nsobola okuva wano n'engenda mu Burkina Faso nga siyina oli mu Uganda passport ya Uganda osobola okugenda n'oyingira. Naye amarogoba IMF ne World Bank abo bayitirivu be basinze okuleetawo obuzibu entula gye batunuuliramu omuntu agenza okulombereza ogenda n'olaba delegations eziva ku lukalu lwa Africa. Mbadde London mu myaka gye mmazeeyo egisukka 20 mu mawulire ng'ogenda okulaba kubanga meetings gezo delegations zivudde mu Africa zonna ezisinga bwe zijje London zirina okuyitako ku BBC. Kiziboga nti bavuddeyo babanga president yazze prime minister naye omuntu azze n'akataasa oba akabakuli oba akasanduuko ak'okusabiriza eva ogenda okutuuka ng'enfaanana gy'ofaananamu ndala. Amawanga gano gonna galina okurecruitinga PR companies eziri wali kati zijja neziorganizinga zi-interviews ezo mugenda kulaba channel company nga mwaziwadde dda sente mutitimbe gw'ensimbi gukolere PR ng'ozze wali balyoke bakutambuze ku maradio gundi TV gundi ez'amaanyi sobola okuba nga zigira ogenda omukulembeze azze ng'enkwata gye baagala okumukwatamu weekend ewedde president w'e Malawi yazze London awaddewo international conference bamweyisa agenda okubeera interviewed ku BBC omukyali yabandika okugamba tugenda kuddiza bayindi byabwe njagala oyita ono Moses Ali programu eyo gifule ya luzungu kubanga Oluganda tajja dusobola omubuuze takyajjukira nti Idi Amin yasasula abayindi sente zaabo n'akawunti namba agimanyi ne bank mubateeka sente agimanyi n'Abangereza bakimanyi n'Abamerika bakimanyi. Museveni neyeekobana n'abayindi n'abagamba mukomeewo mujja kumpayo ke mumpa ze mbaddiza ebyammwe fana n'atuguumaaza nti mbaddiza byabwereere bo ne batunda otegedde eyo ne tuvaayo nayiira okuweerezanga abaana okugenda ebweru edda bwe wasomanga tekyakwetaagisanga kubeera nga ova mu famire emanyiddwa bwongo bwe bwakwemiriranga era gavumenti okuva edda zaayagalanga abantu baazo oba ya UPC oba ya Idi Amin naye baagabanga tulina scholarship 8 nti ye tujja gabako scholarship 75 5 tuziwa abantu baffe kati abantu 75 nga bava wonna mu Uganda abatali kusosolwa ne baleetayo abawagizi bataano bano bakikyusa eggwanga lonna baligabira 5 75 zibeera zaabwe eyo vaayo wajjawo enkola ejjanjaba abantu ebweru bagenda bakola mu byalo nga banoonyereza gundi yalwadde balaga pulezidenti akuyambye era nange bantukako ne bagamba nze nkola mu palamenti bwe ne batinyambye mundeke enfe owulidde olwo mukwano gwange gwesiyatukkirize mannya akola Makerere eyo yalwala ng'agenda kufa ne bamugajja tutwale wa pulezidenti n'abagaa nti sijja kgenda wa pulezidenti nze nkola Makerere batasobola kunyamba muleke enfe kubanga ffe twamanya nti waliwo atulyaza amaanya ayagala kwekwekamu atuperereze atufuule babi. Ensonga endala ey'ebitongole kati bireeteddwa ayagala aleeta ebitongole ebipya mugenda kubamu ensonga bbiri oli mwamisi bambi azimanyi nesonga kati basoma amateeka abantu abagenda okuva mu bitongole ebyo basayininga endagaano za kontrakiti zaabwe kati endagaano ezo bajja kgenda mu kooti nga bagobeddwa kooti egaye mugende mutegeeragane babasasule esente zaabwe ez'emyaka gyonna gye babadde bagenda okukolera ezo zife ateekeo ebitongole ebipya ate alonde abantu abalala abateekemu kati kibana Uganda bakyerabire owulidde ge magezi gayiya okukola kaakati Mwami Museveni agezaako okukola bino byonna byonna okusasula abawagizi be. Ekyokubiri agezaako okusikiriza abatamuwagira ng'abawa esente zakuŋŋaanya. Abantu benjagala okubategeeza bazaawa ebibugagga byaffe byonna byonna yabapanga dda
yeye n'abantu b'omumakage ye kategori esooka. Eryokubiri be bantu abalondemu ab'emmanga eyo be tuyinza okuyita westerners si bonna naye alondamu balonde era abatamuwagira tabawa. Ekibinja ekyokusatu be bannalwanda abalondemu Sseungu abamanyi n'abalala babamanyi be bafuna ettaka be bagenda mu bitongole be bagenda mu bwami babatwala ebweru okusoma be bakomawo wano nga bagabo yasomye eki nti yasomye kino mwiye ekitongole tumuteekemu nga bakiiya babamusaamu. Kaakati waliwo n'abawagizi b'NRM abalondemu nabo bali mu ttiimu eyo n'abasembayo be bamaze okuwangula nga bafuuse abawagizi be nabo n'abatwa abawa ssente nnyingi era babaze okupereza bagamba tugenda kuwa ssente nnyingi naye naffe ojja tuwaako kubanze baali bantuuse kwe bagamba nze samanyira ssente nnyingi nze ntambulira mu ssente zimmala bawulidde naye kakati ebyo mwami Museveni byazaakola. Njagala okuddayo okuwakanya ekigaa nti abazungu bamuguumanso. Abazungu bamubuulyanga ebitambula mu nsi ne bamuwa n'amagezi naye tewaliwo baamugambira nti